Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mbanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero tugenda kisanga mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essuula 3 olunya olwokutaano n'olwomukaaga nga lugamba nti naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Si oyo eyakakyuka alemenga okwekulumbaza n'amalagwa mu musango gwa Setaani. Kyawandiikibwa ekyo kitutegeeza nti nga tonnaba kubuulira balala, nga tonnaba kujjanjaba nnyumba z'abalala, sooka ojjanjaba ennyumba yo oba sooka weerongoose olyoke osobole okukola omulimu gwa Katonda ng'osaanidde bangi balyoke bategeere Katonda era bakyuke badde gy'ali. Amannya agange Namwanje Deborah nga nze mbatuusizzaako ekyawandiikibwa ekyo. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Nkwaniriza nate omulabi waffe omulungi ku programu yaffe eno eŋŋanze ennyo ate era ne ku TV yaffe eno eŋŋanzi 3 ABN. Programu yaffe eno ensulo ey'enkya, programu etuyamba okuzuukuka ate okutandika n'emirimu gyaffe nga tuli wamu ne Katonda nga tunywa ku nsulo ez'amazzi amalamu. Mukama yeebale yakuyisizza mu kiro. Era programu eno nnungi nnyo kubanga eyakumye mu kiro ate y'omu yasaanidde okuluŋŋamya mu lunaku olwaleero. Kale kiba kya buvunaanyizibwa okuwulirizanga okuyita mu ddoboozi lye ebigambo ebirungi ebinaakutambuza nga osaanidde. Amannya agange nze Adron Constance Nsibambi era ndi musinza ow'omukanisa ey'Ekanyanya SDA Church. Olunaku luno olwaleero ate tuze n'ekyokuyiga nga kipya era n'erinnya lyakyo ligamba nti empya nate. Empya nate. Ate empya kye kiki? Ate lwaki nate? Katukwate Bayibuli zaffe tusome mu kitabo eky'okubikkulirwa, kye kitabo ekisemberayo ddala mu Bayibuli. Amaaso gaffe tugateeke ku kubikkulirwa essuula eya 21. Essuula eno eya 21 olunyiriri okusinga obukulu lwe twagadde okulaba enkya eno eya leero lusangibwa nga lwe Lwokutaano. Kubikkulirwa essuula emu olunyiriri olwokutaano. Nsaba ogoberere mu Bayibuli yo nga nange bwe nsoma mu eno gye nnina. N'oyo atula ku ntebe n'ayogera nti, laba, byonna mbizzizza buggya. N'ayogera nti, wandiika bino, kubanga ebigambo ebyo bya bwesigwa era bya mazima. Ebigambo bino biri nti
n'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti byonna mbizizza bujja. Ate abyogera wa mazima wa bwesigwa si mulimba. Ani oyo? Era ani yabiwandiika? Era bigambibwa ani? Katusooke tusabe tweyongereyo okumanya ebibuuzo ebyo n'ebisingako awo. Kitaffe sibo atuula mu butaggwaawo, oli wa kisa, oli mwenkanya, olina obwesigwa kubanga wasuubiza okutukuuma era bw'otyo bw'otukuumye n'okkiriza okuba nga tuli balamu, otuyisizza mu mitego n'obulabe n'ebibi byonna Sitaani byandisobodde okutukolako mu kiro ekiyise. Laba bw'otuwadde enkya ennungi, gwe yatuyisizzaamu n'obukomi bwe obungi. Twewombeka mu mikono gye era oyongere okutuyisaamu mu lunaku luno lwe tugenda okutandika, kubanga tugenda kunywa ku nsulo ey'amazzi amalungi gwe Yesu Kristo. Kkiriza obwongo bwaffe okutegeera era tukole nga bw'osiima ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga gugamba nti empya nate. Emyaka giyiseewo mu kibuga ekimu ekya Mozambique mwalimu olutalo. Naye olutalo olwo lwajja nga terunnaba kubaawo, abantu baali bazimbye ebizimbe ebirungi ebisanyusa, era nga buli kibuga bwe kibeera n'ebizimbe omuntu by'ayinza okwenyumiririzaamu. Ekizimbe kino kyali kya wooteeri, kye kimu ku byali bizimbiddwa mu kibuga kyaffe kino ekimu ku bisangibwa mu Mozambique. Ekibuga kino kyali kumpi n'olubalama lw'ennyanja. Ebibuga bino ebibeera okumpi n'olubalama lw'ennyanja lutera nnyo okwettanirwa abalambuzi. So oli yateekateeka n'akola wooteeri ennungi amatiribona nga nungi ekyenkanidde awo okusikiriza abalambuzi ababa bazze mu kitundu ekyo okulambula. Ekyembi akaseera kaayitawo katono olutalo ne lugwawo. Olutalo kiki ekyavaako olutalo? Era entalo nga bwe zimanyiddwa wabeerawo obutategeeragana obubaawo. Naye olutalo luno terwali lw'ebweru, naye olutalo lwali nga lulwanirwa abantu bennyini abali mu ggwanga eryo erya Mozambique. Olw'essente okubula kubanga abantu kasita bawulira olutalo nga beesala abalambuzi, ekizimbe kino ekya wooteeri gaggadde kyaggalwawo. Era ekiseera nga kiyiseewo kyafuuka ekifo kye bayita amebeesi, ng'olw'amagye agettanira oba agali mu lutalo nga gakifudde ekifo we batuula oba we babeera. Tekyakoma ekyo kyokka, ekizimbe kino nga bwe ŋŋambye kyali amatiribona ate era kyafuuka ekkomera nga bo bonna ababakwatiddwa olw'ensonga ez'obufuzi nga mwe basibirwa. Tebereza ebadde wooteeri ate neefuuka ekkomera. Makomera tekiba kifo kirungi. Oyinza okuba nga gw'oli wa mukisa totituukangamu, naye teri ayo yakkomera era teriiyo abeerayo n'agamba nti obulamu bwange busanyukira nnyo wano wendi. Oyinza okuyigirayo ebintu bingi naye si kyekifo omuntu wandyagadde okubeera obulamu bwo bwonna. Ekifo kino kyayonoonebwa ekyenkanidde awo nti olunaku luno bw'ogenda mu kifo ekyo osanga ekifo ekyali wooteeri nga kyekifo ekiri awo, oba tukiyite kisosonkole, kiwowongole, kigambo kyonna ky'oyinza okufuna mu kintu ekibadde ekirungi ne kijjibwamu ebirungi. Era kigambibwa tekakati abanoonya aw'okutuula abali awo abeetuuze oba abeesenza balinga 3,000 be batuula mu kifo. Okusooka eyali wooteeri naye kati nga mumala gatuulwamu abo abanoonya we basula nga tebalina we bafuna. Na leero ekifo ekino tekiddangayo kufuna ekitiibwa n'obulungi bwe kyalina n'omugaso ogwali gugisimbisiddwa wooteeri eno. Kino nno kye kimu ku bingi naffe tulabye Luweero waaliyo ebifo ebyayonooneka, amayumba g'abantu gayonooneka,
ensuku zaayonooneka. Naye tulina omukisa nti abamu bafuna amaanyi agabizaawo naye ate ebimu tebiddangawo oba tebijja nakuzzibwawo. So ensinga emaze okuyingiramu ekibi ekifaanana ng'olutalo tewasobola kuddawo kubeera bulungi mangu nga bwe kyandibadde singa nga tewali lutalo. Wooteeri eno awamu n'ebifo ebirala bye tuyinza okuba nga tulabye ebyayonoonebwa entalo biyinza okuba nga tubigeraageranya n'ensi yaffe empya. Ensi yaffe mwe tutudde, ensi yaffe eyayonoonebwa ekibi. Ensi yaffe eno si mpya, tulinda empya nate. Kitegeeza nti wabaddewo ensi eyali ennungi ate neyonooneka. Ani ku mmwe, ani ku ggwe tubeereza olowooze ensi eno ebibi ebigituuseeko? Oyinza okuba nga olina omukisa tonnalaba bibi naye nkakasa nga biyinza okuba tebikwetoolodde naye obiraba mu mpapula ez'amawulire oba ng'olina omukisa n'okulaba ku ttivi. Emitawaana emingi egizze olw'entalo eziri mu nsi ez'enjawulo zireetedde ensi okulabika nga tekyasanyusa. Ensi eyalinga esanyusa abantu, ensi eyalinga ennungi, ensi eyalinga yeeyagaza. Mu bitundu bingi ensi efuuse amatongo kubanga eyonooneddwa omulabe. Sitaani nannyini kibi yasinze oba yaleese okwonoonebwa kw'ensi eno eyalinga etondeddwa nga nnungi. Bw'osoma mu Lubereberye essuula esooka buli kitonde ekyatondebwanga Katonda yaddangako wabbali n'agamba nga kirungi. Buli kye yatondanga n'atonda eggulu, n'atonda olubalama lw'ennyanja, n'ayawula ebbanga, n'ateekamu ensozi, n'aziteekamu ebintu ebirungi ebisanyusa, ebimera awamu n'ebisolo. Naye byonna yakomekereza agamba nti birungi nnyo. Naye bwe tweyongerayo mu Lubereberye ne tutandika okulaba ensi ng'etandise okwonoonebwa. Lwaki? Olw'omusota Sitaani eyayingira mu kitonde ekyali ekirungi Adamu awamu ne Eva n'abasikiriza ne basobola okulya ku kibala ekyagaanibwa. Naye yadde ng'ensi eyonoonese nga bwefaanana, bannange ebirungi mu nsi bikyali. Tukyalaba amaanyi ag'obutonzi g'otayinza ggwe ng'omuntu okulowooza nti byebeezaawo byokka okuggyako ng'oyagadde okukkiriza enzikiriza ate etakola makulu. Bw'otunuulira ebirungi ebiri mu nsi muno, nze ng'omuntu neewuunya ettaka liba liddugala era bw'oliteeka ku lugoye olweru terisobola butaddugala. Neeteebereza muvaamu roses ennungi enjeru tukutuku n'ogamba ye mu ttaka eriddugala ate muyinza mutya okuvaamu ate rose masamasa etukula esanyusa. Mukama bw'atyo oliraanya omuyembe n'oguliraanya ovakkedo ne tolisanga nga ovakkedo awuuma ng'omuyembe yadde ng'emiti n'amatabi gayinza okuyingiramu n'ogalaba nga gali wamu naye era buli kimu kibala byakyo. Ago ge maanyi ag'obutonzi ge tukyalaba mu nsi yaffe eno Katonda ge yateekawo. Siyinza kubitottola n'embimalayo kubanga obulungi bwa Katonda bukyalabika mu butonde n'ebintu ebirala bingi. Ensi yaffe eno erina omukisa eya Uganda kubanga ate yo yayawulibwa n'eyitibwa erinnya eddungi erye Pearl of Africa, ejjinja ery'omuwendo, ekintu eky'omuwendo. Naye ng'ate bw'olaba eby'omuwendo ebimu tubyonoonye omuntu yennyini olw'ekibi eky'okwerowoozaako. Abantu batemye ebibira ate ne basimbawo emiti ate egiyinza okuleeta eddungu. Emiti egyatuyambanga okuwonya endwadde gitemeddwa kati ate tutaddewo emiti egituyamba okuzimba. Si kibi naye si yenteekateeka ya Katonda. Nga bwe tugamba okusuza abasibe mu wooteeri si kibi kubanga omuntu asaana asule naye ng'ate si yenteekateeka y'omuzimbi wa wooteeri okusuzaamu abasibe.
bw'olaba emigga bwe gyonooneddwa bayiyeemu ettaka ebyennyanja bifa tetukyasobola kufuna byennyanja bitumala ensolo ezaali ennungi ezisanyusa zonna zikoze eki zittiddwa era bagamba ensolo ezimu tuzitwale tuzikukume abantu bwe bataazittire kuzitundamu birungi bye baagala mugamba ng'enjovu okuzitwalako amasanga gaayo naye byonna bino bizze lwa muntu ate bwe tubikoze ekikoze obubi titebyonoonye oyo yekka bikoze naye byonooneddemu ne bannaalumanya ne basaalumanya ensi yaffe ejjudde ebikonko n'osanga awantu nga baasimawo kati ebirungi ebiri mu ttaka eby'obugagga ne balekawo empompogoma ez'ebintu ebikalu abantu ne gabaziika amataka ag'enjawulo kubanga babadde banoonya eby'obugagga wansi n'osanga amazzi agaali gatukula nga kati gawunya ebitoogo ebyabeerangamu amazzi agatukuza amazzi agaba amoonoonefu n'osanga nga bw'oyitamu ekitoogo kiwunya ne weebuuza kiki ekigendererwa eky'omuntu okwo kwe kwerowoozaako ng'akulira ekyo ye sitaani naye ate tulina essuubi nti eyabitonda atusuubizza nti ddala ensi ngenda gizza bujja ngenda kutonda ensi empya ng'ebyemabega bigenda kuggwaawo owooluganda ensi empya bw'eneetondebwa gwe tojja kubaamu bw'obanga katonda oyo tomukkiriza nga twesunga ensi empya kiki ekitayonoonese mu nsi yaffe oyinza okuba nga tolabye empompogoma za bintu ebikoleddwa olw'omuntu okuzimba n'ateekawo aganya amawanvu oyinza okulaba nga gwe tolabye ku nsi bwebonaabona olw'eddungu eritandise okubuna amawanga ag'enjawulo oyinza okuba nga tolabye oba tonnalaba ku mayanja ku bizinga ebyongera okusaanawo olw'obufuzi obubi olw'omuntu eyateekebwawo kuba omuwanika naye ng'ayonoonye ekyo ekimusuubirwamu naye tetugwamu maanyi oyo omutonzi abibeezaawo ebyo ebirungi bye tukyalaba nakaakati y'omu yatuwadde essuubi bwe tusomye nti agenda kutonda ensi empya agambye nti laba byonna mbizizza bujja tebijja kutuukirira nga tamazeewo okukomawo omulundi gwakubiri kyenva nsaba tusome ku mawulire amalungi tutandike essuula eno yonna gyetandikira ku lunyiriri olusooka olwakubikkulirwa wagamba nti Yerusaalemi ekijja ky'ekibuga ekijja Katonda kyagenda okutuleetamu olunyiriri olusooka lugamba nti awo ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye bigenze ng'ennyanja tekyaliwo ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjereddwa bba ne mpulira eddoboozi eddene nga liva mu ntebe nga lyogera nti laba weema ya Katonda eri awamu n'abantu era anaatuulanga wamu nabo banaabeeranga bantu be ne Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo era anaabeeranga Katonda waabwe alisangula buli zziga mu maaso gaabwe era nga tewakyali kufa wadde ennaku wadde okulumwa kubanga ebyo byonna ebyaliwo nga biweddewo oyo Katonda yennyini n'ayogera kubanga atudde mu ntebe mu linnya olwokutaano ng'agamba nti laba byonna mbizizza bujja bannange nga ssanyu okulaba nti tujja kulaba ensi empya nga temuli kufa temuli kulwala Isaaya akyogera bulungi olunya olwa 3:4 musuula olunya olwa 2:4 musuula eya 3:3 wenja okusoma nga wagamba nti n'oyo atuulamu talyogera nti ndi mulwadde abantu abatuula omwo baliba basonyiyiddwa
obutali butuukirivu bwabwe. Abalituulamu baliba tebalwala, abalituula mu nsi eyo baliba tebafa, tebaliba na nnaku nga ssanyu lingi, nga tewali nnaku, nga tewali kusinda, nga tewali kubonaabona. Teebereza nga teweetaaga kunoonya musawo ng'abasawo mulimu gwabwe guweddewo. Teebereza nga teweetaaga ate genda kusaba kibanja wootuula, kubanga eggulu lyonna lijja kuba ensi empya ejja kubanga buli omu alina waatuula. Naye olowooza onoogendayo bugenzi bw'otyo? Nedda. Nga nandyagadde gwe nange tusisinkane mu nsi eyo empya. Ensi eyo Katonda gy'atonze, eyatonda empya ennungi, ate atuwa essuubi nti ate agenda kuddamu ennungi ng'erimu olusuku, ng'ekulukuta amazzi amalungi agataliimu kibi. Naye nga tekisoboka okugyako ng'omuwadde obulamu bwo. Agamba nti jangu gye ndi, gwazitoowereddwa, ajja kuggyako emigugu gyo gyonna, akuwa essuubi erijja. Ayagala weenenye osobole okusaanira obwakabaka obw'omu ggulu. Lwaki tobirowoozaako enkya eno eya leero? Mu lunaku luno olowooza ebyo ebitatuukiridde ebiyinza okukulemesa okubeera mu nsi efaanana ng'eyo, nga temuli nnaku, ssanyu jjereere, nga temuli kukaaba, nga temuli kusinda, nga temuliimu kubbibwa. Waliwo abagamba nti tulizimba ennyumba ate tuzisulemu. Bangi bazimbye ennyumba naye baba bagimaliriza bwe bati ne bafa nga tebagirabyeko. Bangi basimbye ennimiro zaabwe ne zisaayibwa kubanga ettaka kwe bali si lyabwe oba bali baggyeko. Naye mu nsi eyo tebiribaayo owooluganda. Tugume, naye tetujja kugumira awo kyokka. Twekwate Yesu Kristo Mukama waffe. Oyo yatusuubiza nti atonda ensi empya etali nnaku awamu n'ekukaaba, awatali bandwadde. Ng'olaba ku muganda wo eyakubulako, kirungi wowumulire mu Mukama waffe kuba ojja kuba n'essuubi, tojja kulaba ensi empya. Kirungi owumulire mu Mukama waffe kubanga ne muganda wo n'owooluganda yenna, ow'omukwano yenna eyeebaka ng'akkiriza Yesu, olina essuubi ery'okuddamu okumulaba. Nga bigambo birungi nti agenda kutonda ensi empya, eggulu erijja, ewatali nnaku, awatali kukaaba, nga tetukyawulira kusinda. Nsaba Mukama akuwa okusalawo okulungi, omukkirize, omwagale, omugoberere, onywenga ku nsula ey'amazzi ey'ekigambo kye buli nkya, okuluŋŋamya okutambula nga bw'ayagala, alyoka akusaanyiza ensi eyo empya, kubanga buli aligendamu amanyiddwa ng'oyo awandikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Erinnya lyo kaliwandiikibwe mu kitabo eky'obulamu. Mulungi ekyenkanidde awo nti asonyiwa buli kibi, teri kibi kimulema. Muwe omwoyo gwo asobole okubeera ng'afuga mu ggwe, alyoka akusaanyize ensi eyo empya ennungi etaliimu bubi wabula etuukiridde, eyo gyakwagaliza ate nange gye nkwagaliza. Katusabe nga tumaliriza obubaka buno. Tukwebaziza Katonda waffe kubanga buli nkya otuwa amawulire amalungi. Ensi etunyize, buli ali ku nsi kuno alozezza ku bubi obw'ekibi. Abaddu bo n'abazaana bo babungeeta nga tebalina we basula, tebalina we babeera. Bangi balwadde, balese amaka gaabwe bali bebase mu malwaliro olw'obulwadde obubakutte. Bangi bali mu ntalo ennyingi ze tuwulira okwetooloola ensi yonna nga tebakyasobola na kusula we bandibadde basula. Bangi bafunye obulwadde obuvudde mu bukuubagano obw'entalo. Bwe tulima emmere tusuubira nti tunaabaza, naye obuwuka bungi bulidde ebibala byaffe nga twetaaga kufuuyira ate nga tutegeezebwa nti ate okufuuyira kulimu endwadde. Mukama ensi ekaddiye, naye tukwebaza kubanga otuwadde essuubi nti eno ojja kuggwaawo tufune ensi empya. Eyo gye twegayirira tusobole okubeera abamu ku bo abanaasikira ensi eyo. Naye nga tulina okwewaayo, tulina okukakasa nti tukwagala. Omuddu wo akulaba, awuliriza puroguraamu eno, omuzaana wo naye awuliriza, n'abalala bonna Katonda waffe twandyagadde
tusobole okusisinkana ffenna mu ggulu. Tuwe okusalawo okulungi, tukolerere ensi eyo empya nga tuteekateeka obulamu bwaffe olw'okuteekamu ggwe Kristo atuwanguza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.